toyogera kugula nedda abadde Yesu andaze ekisa kye. Amaanyi genjogerako siga bikonde, amaanyi geŋŋamba sigeegala ag'emmundu. Njogera ku maanyi gano agandokola abavunnamyi ab'ebitiibwa ne basinza Yesu, agajjawo olwannasoma n'okuba engalo ng'ate bw'oyimba, agaawula ennyanja ne mubaamu ekkubo, ka Dawudi akato ne katta muntu nsolo Goliyaasi, omulogo n'aloga mpaka lw'ennyula n'abivako, agano n'abamalaaya ku nguudo ne batereera ne bakakkana. Amaanyi ago, amaanyi ago egamu agagoba ebitambo. Obe wammwe nga tolina kantu ng'ozze Kampala okwiya, kyonyoola ne ku nkata. Teweematira toni sipesho kibadde kisa ky'okutuuka w'oli, osaanye omuwa ekitiibwa. Ono Yesu yeebazibwe ankozeemu omulimu, ebyali binsibye ebyakutuka kati nnina eddembe, ate yaŋŋambye tyafaayo gye ndi, alina byandowoozaako ng'ate bya bulungi, nange bwe ntyo ne nsalawo muwe ekitiibwa, mu makya ne nsinza ne mu ttuntu ne nsinza nze, mu ttumbi ne nsinza oyo, kubanga yagaba amaanyi, amaanyi agasinga byonna. Abakyala tubamusaako, haleluya wamma abakyala, omwasooka okulaba Yesu. Mulina amaanyi wamma abakyala, Saala Kwamani abayamba.